Abula lw'enzijukira statement ya Emma. It's fools. Abawoza bye batamanyi. Abana bayise mbulumi. And whenever simanyi lwaki abantu baagala nnyo okunzijukiza abaana balina pain. Nina omwana gwe natwala ewa Butime. Si wa Butime. Matia Kasaija. Minister yali Minister of State for Internal Affairs. Omwana oyo bamutema ebijambya kiweweesi yamulya. Alina amusindikira ebijambya ne bamutema. Ng'ayagala okwerwanako. Atandise okwogera. Yajja gyendi yenna nkovu zimwetoolodde. N'aŋŋamba tusobola okufuna nze njagala kutta batte. Ne mugamba nedda tukikola. Ne mutwala ewa Minister Matia Kasaija. Twatula twalinze. Minister Mululi Mukasa ne Matia Kasaija n'abaana abo. Omwana n'aganze nze Honorable Minister njagala nyingira amagye nfune emmundu kuba bano abantu batutamye ne batulya ebiseera ate ne batukosa. Era bwe mpulira abantu ababuuza rubbish bw'atyo. Nina Kasolo Sulaiman wamu interview nga wano musanga poliisi gye yagenda okulopa ate yakwata mukwate. Abali ku nguudo beekalakasa ababawa sente ez'okulya weebali. But here that cannot happen. Abantu batitizi, cowards. Let me tell you, are you Christians? Are you Muslims? You are destined for hell. Why? Because of cowardice. Bible egamba nti abatitizi, ababbi, abasiyazi, abatemu bonna empeera yaabwe Gehenna. If you are a coward n'otiririra cause issue ogiraba n'ogitiririra destiny yo Gehenna togenda kuyingira ggulu. Oba oli archbishop oba oli bishop gwe tiririra abantu. Your destiny is not heaven. Your destiny is hell. Bible is very very clear. Abatitizi tebagenda kuyingira ggulu. Era sandi tetwandibadde na bishop oba archbishop oba pastor oba sheikh oba mufuti atiririra abantu. Oyo asobola okugenda bandi temutta bantu. Si kwogerera mu riddles. They are riddles. Omanyi bayita riddles. Riddles zigamba zitya. Eyali anointed takuumibwa magye. That's not an anointing. Olwo yakuyita abaali luddawa. Wamala ondabye emyaka emeka. Tell me if you ever lwe baakuba essasi neriita mu bbaati nerigwa mu nnyumba. Essasi sajja nalyo ku TV. Walaba bankwata. Nagamba yagala okujja okunkwata jja nkwate. Naye bayinza batya? Bobi Wine yeesimbyewo. Bamukutte. Kati ate bakuba amasasi abantu bafudde. Ndoza tewali amanyi namba y'abantu yafa. Nga UPDF ne police bakubye abantu mu 2021. Nze nawona okufa sasi nalitereka. Ndirina. It's a souvenir. Nawone sasi. What are you talking? Bali kubira wali Wambogo nerijja nerigwa munyu neribotula ekituli kyange mubati. N'ekituli mu bati nakirekawo. Abali anointed we bandigenze wa Museveni bandi mubulide ntoyambadde. Bandi mugambye nti abakugamba nti ebintu biri bulungi bakulimba. People are crying, the economy is down. Bantu bafirwa property abantu babatunda. Nze njogedde n'abantu bangi wamala. Abantu abali mu kagwa k'okwetta bangi. Abantu abatabuka emitwe bangi lwa economy. The economy. Ne bano bannaffe basaba amamotoka. Ebintu biri bulungi embuto ziri eno n'obubina buli eno ne gaasi bagaasinga. They don't even mind about the populace. Kyovolaba musajja watukiza Besigye yawoggana ne bamukuba ne ngandi yabajja mukuba until the end.
tajja kusucceeding olw'ensonga bannayuganda tebategeera kyabakolera. Ye musajja eyademystifyinga president waffe Museveni, ye musajja eyademystifyinga n'alaga nti this was not a liberation, yali ddiiru abantu gye baakola era baatuuka kati balya. Besigye yakitutuusaako. Olaba gundi onaani ono munnamagye omulala eyagezaako tinyefuza yagezaako n'addukira n'ebweru yasooka n'agezaako ko nga Semwogere yeesimbyewo ne baddamu ne bamunyweza n'addamu n'akiddamu n'addukira e Bungereza ne bimulemerera n'akomawo ne bamukwata ne bamugulako emisango tusalo yagaa nkitadde nkikoze eki nkitadde naye omusajja Besigye ne bamukuba tiya gas ne bamuteeka mu buduukulu actually bye bakoze Kizza Besigye tebanabikola Kyagulanyi. Tebanabikola ki era abantu bonna bandibadde baga nti if kiki ekyasuula Besigye kiki tuyinza okukolera Kyagulanyi ekyaleme kyetutaakolera oli. But as long as omuntu abeera ku front line ne yeewaayo n'awaayo obulamu bwe n'ariskinga buno buduukulu gano masasi buno butwa ono tiya gaasi nze mponya obutwa lwakulwanyisa bisiyaga mpise mu buduukulu lwakulwanyisa bisiyaga simanyi statement mekaze nkoze ku poliisi kooti ngibaddemu kulwanyisa bisiyaga. Actually waliwo ekiseera bwe natuuka nenga nayo bambeera ekyokuti nte mwagala giving up kubanga olaba nti actually you strive, nobody understands you. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyetaaga of course abagenda okusigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era baso kubeera nga basiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo kubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba buterevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mbaniriza n'embebaza gyonna gye mutuusaako engalo n'okutugoberera oba okutuwa feedback yonna kasita mulaba programs zaffe zino kituzzaamu amaanyi nti bye tukola muba mubigoberera mubitegeera balina olumu ebibuuzo ne mubiteekako ate era nammwe abawabula mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze muzukulu wa Gamunga Moses Wamala ngenda kutuula ne Musumba Moses Solomon Male nate mu program ez'enjawulo tujja kutunula nnyo ku ebyenfuna the state of Uganda's economy. Yes, tuli mu crisis. Mwaka ku mwaka tubeera mu crisis naye nkujjukiza nti Musumba outed oba yawandiise ekitabo ekikwatagana ku nsonga z'ebiseera. Jjukira Musumba Moses Solomon Male ono yakyalidinza olutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga ate kansala w'ensonga ezitali zimu obufumbo n'ensonga endala zonna ate era musajja muna business musajja mulunzi mulimi era gwe yeetaaze enkoko waneewaka. Of course many times I've come here musajja alina hatchery ate era naawe ayagala okwaluliza enkoko zo b'amagi osobola okujja ne kawempa oyambukira ku poliisi
So ekitabo kino eno kyeyatumye homosexuality understanding the deceptions challenge and dangers of indulgency akiwandikidde emyaka egiwerako era emyaka 23 emyaka gye mugoberedde nzikiriza nti yes ayina moral authority ayina right yonna saako n'obumanyirivu okwogera ku nsonga zino. That's why ekitabo kino wenakisomye munengamba yes it's worth having and worth reading for the next generations. Emirembe bwe gigenze nga gikyuka ebintu bingi nnyo bikyuse ne bidobonkana. At the end of the day the morals and values have been degraded n'emize mingi gye tuzze tupiikinga abazadde ennaku zino. Sijja gamba mwesudde gwa nagamba abamu economy bwe taakuse nnyo okukomekereza nga stress y'ebyenfuna mwina kunoonya ssente emirimu n'ebirala byonna naye era sijja kukijjawo nti walonamu abesuddeyo gwa nagamba abaana ne mbatwala ku ssomero nga temugoberedde na biki bye bakola after school or during school. So ekitabo kino kijja kubeera nga kibayamba abazadde abaana ab'amasomero na buli muntu yeetaaga okumanya n'okutegera ebikwata ku muze ogw'okulya ebisiyaga akabaate obulimba obulimu ebyokusoomooza ng'eggwanga bye tulina obanga n'abantu olutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga bingi. So ekitabo kino eno musumba akyetagira ddala sente okufulumya copies eziwera nekyali ndowooza tugiyita tutya eba kwegamba ye kopi nafulumya okuba nti nsobola ogitunulamu n'okutandika 1 okugiregisteringa 2 okugololamu obusobi bwonna bwonna obuba bulimu then tube nti tufulumya. N'ekirala abantu okutegeera nti sirimba kubanga bwe nabagamba nti mpandiise ekitabo abalaba kiri luddawa bw'okyogerako obwogezi kiba tekimala. abantu ne bagamba tukyagala okiraba naye ne baga okay mukyagala nkiwandiise naye sirina busobozi naye kati mukama nannyamba nenfunayo sente nenfulumya copies at least 1 okubalaga tisirimba kikyo weekiri naye ate obusobozi obusukka awo sibulina njagala munkwatireko tube nitukifulumya. Benkiwaddeko ne bakisoma bagamba tebalabanga material eringa eyo. Actually tewaliwo ojja kutuuka nosanga material eri condensed wamu ng'eyo kubanga myaka 23 nga nkawandiika saafuutuse eggulo. Waliwo ababuwandiise mulimu n'abadde bankubira musumba male njagala kusinkanako nze ensonga ki mpandiika katabo njagala kuwandiika katabo k'ebisiyaga naye njagala ompe information ne mugamba naye yo people nange mpandiisa katabo support what I do kyanti akange njagala kafulume mangu konze fulumya okiraba wandiika otya ekitabo ku nga ne information tomulina tugirina and those are the books already on market okiraba actually batu bayita batya kugamba tebalina first hand information tebakoze research bobo bawulidde nti kati bisiyaga baagala kugwa mu bintu naye ate nkubuulire wamala it is very unfortunate ti abantu baffe balemwa okuyamba abantu abali seasoned. Seasoned kitegeeza nti ye muntu abaddeko n'alemerako aludde mu kintu ne badduka ne bayamba opportunists ba schemers yamanye kiki ekifuna nti kino kiki ekifuna nti kino kiki ekifuna nti kino akiteekamu sente kuba ate oluusi ba schemers baba n'obusobozi ate bamatiza asobola okujja naga nti wamala nti nina ddiirwa negenda kukola naye neetaaga obukadde 2 mpaayo obukadde 10 mujja kuddamu bweziti nze saagala kuriskinga kutekinga that kubanga akatabo kempandiise nkeesiga 1 mmanyi nti abantu bakaagala naye simanyi bwe banaakagula simanyi namagoba ganaabaako kati ndi ebbanja nga nsuubira okutunda akatabo bwe naakola loosi ate batandika okummanya ntwakuwa sente mpa sente zange nagamba bannayuganda bali eyo nga muli right thinking oba oli mu diaspora oba oli wano nga ddala olulimi lwa young generation support this cause. Nali ndowooza nti bwe nkafulumya mulimu abateesobola amasomero agateesobola naddala ebbalibbali eyo nga nti twandibawadde copies free zibeere mu libraries zaabwe bwe basomesa
abaana babiri nga bazisoma waliwo omusomesa omu yankubira nanga pastor male nti ekyo kyosomesa kyetwandibadde tusomesa abaana nembuuza osomesa gye ndisomesa biology nangamba naye osobola okumpa matiriyo oyo musomesa abaana nemugamba nandisobodde ne gula akatabo leeta sente tufulumye akatabo ate sinafuna sente blablabla nenga okay linda actually yampuliza nga nsomesa musomesa wa biology naye naga nti that is what our students need. Abazadde bangi abali mu diaspora bakaba abaana baabwe bisiyaga abali kuno bakaba abaana baabwe bisiyaga abagagga bakaba abaana baabwe bisiyaga lwakuba tebaagala kwogera batya nti abantu bajja baswaza naye this is a tool ogyegulira n'ogisoma oba n'ogiwa omwana nti soma biibyo sigenda nakutwala wa muntu oba ayinza okukwasanguza naye kati biibyo soma mulimu real life stories wadde amannya nga bisse nyate cases ezimu nga zirina convicted nzitaddemu nga bwe ziri so that we teach our young generation n'abantu abakulu ekimu ku bineewuunyisa bannayuganda babayinga nnyo mu by'abazungu ne batabayinga mu byaffe. Let me tell you ebisiyaga abannaffe bakyerupe be basooka bikola mu bungi ne babifuula n'omulimu ne babifuula ne tuulu eya aid yaabwe nti oba tokkiriza bisiyaga tetukuwa ssente batuuka batyawo kitegeeza nti balina bye baakola ebyabalemesa okiraba kati wano mu Uganda mu Africa ate twagala bazungu boogere tukolere ku byabwe bibagezesa ewaabwe ne bibalemesa okuwangula olutalo tebaagala home grown solutions kiraba homegrown solution kitegeeza tunulira embeera mwe muli gistadinge yonna biki bali balina bye baakola kati omuzungu ava atya eri Scott Lively najja n'abagamba nti mukole etteeka simanyi okiwulira mukole etteeka muleme kutongoza mubaninge same sex marriage ewaabwe kye baakola abasiyazi ne bagenda mu kooti ne babagamba nti kooti nezigamba nti buli muntu wa ddembe same sex marriage ekkirizibwe ate mubagatte ne Church of England kati eri mu kattu Anglican Church okiraba jukira ba lords enaba lords 24 mu bana ba bishops 24 batuula mu House of Lords balinamu ebifo mu House of Lords ebifo 24 bibinabyo baabawo kakati bwabayisa amateeka nabo babeeramu munnayuganda gwe bayita sentamu mukulu wa Pastor Kayanja Bisiyaga y'omu ku ba lord babayita lord bishop abatula mu House of Lords kati era kwe bajja nekine nti my lord the bishop nengeri be bayita ba lord ba bishops batuula mu House of Lords ne beetaba mu kukola amateeka wane waffe state ne religion biri totally separate Bungereza state ne religion byafusinga biri wamu kati wano my lord the bishop my lord the archbishop kati riba lord the archbishop ne ba lord ba bishops abatula mu House of Lords be bamu ku timu yakkiriza bisiyaga mu Bungereza n'okutongoza obufumbo obw'ekikula ekimu kati abo be batuleetera kye tuyita solutions to our challenge of homosexuality kitegeeza nti ewaabwe byalema era ngena nebirwawo waliwo emitimbagano kwe banteeka ejja WhatsApp ninjagala nagivaako they are totally useless olaba baleeta ne baleeta ebyabazungu ne baleeta ebyabamerica ne baleeta but we have our real cases here ebyo tebaagala kubyogerako era kyova olaba nti tugenda kulemererwa. Actually Ugandans don't understand what causes mean. Cause kyeki wabeerawo issue ensonga eyo neerambululwa then people buy into it ne bagitegeera ne bagyetegeeza nagandya ensonga ngitegedde tukoze tutyo gitambuza kikye weetaaga wamala tya neetaaga microphone nga erika kati oli nalabadde nsoma comment oli yagambye nti naye wamala lwaki togula microphone eziriko obuti laba bwogira but that is what you can afford kati wamala ali agule ennyonyi gyatasobola what he can afford is what we use
what we can afford is what you use. We cannot use what we cannot afford. So kakati bw'oba owulira nti oyagala aleme kutendewererwa nga n'omukono gujja kankana, then gamba nti wamala buuza microphone ezo zigula sente mmeka, nzi sente nzikuweereze. Naye togamba nti gula, kubanga ne kino ekikoleddwa is substantial enough kuba kamera ekwata tomanyi ya sente mmeka. Singa omanya value ya kamera, then wanigayo wange abasajja balina kyebakozesa ki kyebagezezaako okukola. Getting that book that far, akatabo kano, getting it this far tikanimukalaba mu print form, it has been a very very long journey, very very long journey. Mbadde ne price to pay. Nange njagala okulyako obulungi sikikoze, nange njagala okwambalako obulungi sikikoze. There are so many issues I need ebintu bye nandyagadde okola naye sobola bikola just because numirwa the young generation nenga no, let me invest it my time gyenteekamu singa ngikozesa ebirala ndoza nandibadde naggagga, ne bwe manga ngiteeka mu bino ebinaayamba eggwanga, then bannayuganda mwandibadde mugamba any person yandibadde nga naye what does that man do, how does he earn his living, how can I support him. Fo kyokugamba nti ne kano nako kakole, tulina ababeera okwo, ne kano nako kakole, neno nayo gi-investigating. Okay, if you want me to investigate, gamba neno nayo gi-investigating nti obukadde bubiri bubwo mbukuweereza, omanye nti transport eri covered, kino kiri covered, but buli kiseera bangera kutikka migugu nebo tebaagala kugyetikka. Kati bwe naabagamba nti zibasanze abafalisaayo bannanfuusi, kwegamba mutikka abantu emigugu mmwe gye mutasobola kwetikka. Bannayuganda bo tebawagira causes. Singa mugamba nti tukwatire wamu, kyova olaba musajja watukiiza Besigye yawoggana ne bamukuba neŋŋandiya bajja mukuba until the end. Tajja kusucceeding olw'ensonga bannayuganda tebategeera kyabakolera. Ye musajja eyademystifyinga president waffe Museveni, ye musajja eyademystifyinga n'alaga nti this was not a liberation, yali diiru abantu gye baakola era baatuka kati balya. Besigye yakitutuusaako. Olaba gundi onaani nomunamagye omulala yagezaako tinyefuza yagezaako naddukira nebweru, yasooka n'agezaako nga Semogere yeesimbyewo ne baddamu ne bamunyweza n'addayo, n'addamu n'akiddamu, naddukira e Bungereza ne bimulemerera n'akomawo, ne bamukwata ne bamugulako emisango. Tusalo yagaa nkitadde, nkikoze eki nkitadde. Naye omusajja Besigye ne bamukuba tiyagasi ne bamuteeka mu buduukulu. Actually bye bakoze Kizza Besigye tebanabikola Kyagulanyi, tebanabikola ki. Era abantu bonna bandibadde baga nti if kiki ekyasuula Besigye, kiki tuyinza okukolera Kyagulanyi ekyaleme kyetutaakolera oli. But as long as omuntu abeera ku front line ne yeewaayo n'awaayo obulamu bwe n'ariskinga buno buduukulu gano masasi buno butwa ono tiyagasi, nze mponya obutwa lwakulwanyisa bisiyaga, mpise mu buduukulu lwakulwanyisa bisiyaga. Simanyi statement mmeka nkoze ku poliisi kooti ngibaddemu kulwanyisa bisiyaga. Actually waliwo ekiseera bwe natuuka nenga naye bambeera ekyokuti nte mwagala giving up. Kubanga olaba nti actually you strive, nobody understands you. Wamala, let me tell you, buli lwobeera mu cause you live in a world of your own. Okujjako ng'omuntu abayinze into your vision n'ategeera what your cause is, n'aga nti wamala nti nja kuwanga emitwalo 10 gwe tofaayo, don't even bother me. Omulala n'aga nti saagala kunjogerako naye sente ojja zifunanga. Naga wamala nti oba Pastor Male nti tonjogerako, tokola ki, don't even thank me, naye nze ojja kkalabanga. Ekyo tuyita cause. Tunulira kyali South Korea, abantu baali baagala okugjako government, omukazi mubbi bwanguzi, bagagga baalya nabo, abane bagala tukoze tutya. So cause bagitekinga ne bamaliriza nga bakwataganye. It was a chain. Abali ku nguudo abeekalakasa ababawa sente ez'okulya weebali. But here that cannot happen. Abantu batitizi, cowards. Let me tell you, are you Christians? Are you Muslims? You are destined for hell. Why? Because of cowardice.
Bayibuli egamba nti abatiitizi, ababbi, abasiyazi, abatemu bonna empeera yaabwe Gehenna. If you are a coward n'otiiririra cause issue ogiraba n'ogitiiririra destiny yo Gehenna, togenda kuyingira ggulu. Oba oli archbishop, oba oli bishop, gwe tiiririra abantu. Your destiny is not heaven, your destiny is hell. Bible is very very clear. Abatiitizi tebagenda kuyingira ggulu. Era sandi tetwandibadde na bishop oba archbishop oba pastor oba sheikh oba mufuti atiiririra abantu. Oyo asobola okugenda bandi temutta bantu. Si kwogerera mu riddles. They are riddles. Omanyi bayita riddles. Riddles zigamba zitya? Wamala oli mubbi. Ne bujja abannanga ababbi abali eyo naye omusajja ono wamala mulungi nnyo agenda tuwaayo n'ezamba baati tusereke agenda natuwa emmotoka fo kyogamba nti wamala oli mubbi. Ababbi bali eri, ababbi tebali eri, ababbi mutuula nabo ne mulya nabo ne basula nabo, abatemu tebali eri, musula nabo, mulya nabo, mutambula nabo, mubasabira n'essaala ennene. That is your hypocrisy. Actually omuntu afaanana bw'atyo ayitibwa munnanfuzi. Ate Bayibuli evumirira omunnanfuzi. Soma Matayo essula ya 23 ojja kwewuunya engeri Yesu gye castigating hypocrites. Ate bw'osoma Quran it is even worse. Hypocrite ali worse than an unbeliever. Omunnanfuzi asinga atakkiriza. Actually obubi bwe businga obw'omukafiiri. Omunnanfuzi okusinziira ku Quran omuntu bwe yeeyita omuyisiraamu ate munnanfuusi yabba yatta yakola ki oyo Quran egamba nti yatuula n'abatemu n'atuula n'ababbi n'abasiisiriza n'abawa n'essente ate oyo abeera mubi nnyo n'okusinga atamanyi Katonda. Actually Katonda ayinza okukwatirwa ekisoli atakkiriza. Naye ono omunnanfuusi omuliro gwe gukubisibwamu. Amazima abaagamanya gategeera naye so that is the hypocrite. So it's unfortunate twinaba hypocrites. Anyway, that was just the beginning. Nengamba gamba nti we need to buy into causes. Mulekeredde nnyo abantu ne bafa bokka. Omuntu alina waatuuka n'agamba let me give up. Besigye teyali giving up because yali ayagala nnyo. Neyagamba I think I've done my part. Okay, abantu nga ffe tulina we tutuuka omanyi Shakespeare yagamba this world is a stage. Each person comes, plays his part, and goes away. Kanafe waliwo wootuuka noga naye kasita nina kyenkoze, will they blame me? Ndinedda. Katonda alinvunaana nti tewayogera tagenda kunvunaana. Akatabo kakano tekaliwo weekali. Ne bwe ndiba nfudde kalisigalawo. Bwe mba temwagala kasapootinga. Bwe nfa saagala kunyimbira nti simanyi Pastor Male abadde mulungi nnyo mbulyoke busole simanyi atulwaniridde simanyi musira simanyi biki. I don't want that rubbish. Omanyi yayimba mumpanga n'endya mumpanga n'enywa ate ebyesirye baza byaki mumpanga n'endya mumpanga n'endya ate ebyesirye baza byaki. Lwaki mumpaana nga mmaze okufa nga mbaddewo nga ninga masikiini nga balokoze ezoolese ne bataziwagira. It's what pains. Ekiraba actually yali gundi ya Tom Edmund Bako yagamba the only thing necessary for the evil to triumph is for the good men to do nothing. Ekintu kyokka ekyetaagisa obubi okuyinaayina oba okuwangula be bantu abeeyita abalungi obutabaako kye bakola. Kati gwe oli eyo weeyita mukkiriza, weeyita mukristaayo, weeyita mulokole, weeyita president, weeyita mufuzi, weeyita MP, but issues ezigasa abantu you are not supportive. You are not supportive. Kitegeeza nti bwe weeyita obulungi bwo bwa bwereere actually omuntu asinga obubi yoyo amanyi n'atakola. Yoyo amanyi n'atakola ki? N'atakola. Kyobola banze my role is to empower you, inform you, equip you. Ebisigadde nze I've done my part. Bwe mba mwagala okumbulaminga mumbulaminga ekirala but I've done my part. Waliwo era nkakasa nti eggulu ngenda kuliyingira.
oli very sure ng'ate abalala tebalingire ababbi mbakuta abafere mbakuta abasiyazi mbakuta nemba exposing anti baabo ate abalala ne batandika kunvumirira nti simanyi ovumono mwemulowooza bannaddiini bo tebalya bisiyaga bwe bambala amagando oba ne batukwata bayibuli enene oba ne bagamba praise god oba ne bambala nga abamerika kato god ne bamuyita god mbadde ngamba bagadi be basooka n'okulya ebisiyaga mu nsi era be batuleetera wano ebisiyaga bagadi b'abamerika god is different from god. Now got God. Abo ba God. Beba siyazi banambeji. Karare mwemude. God kitegeeza nti aho yalina amaanyi. Oluzungu alwogera. Let me tell you. Bible etugamba. Mu ngero essula eya 3 mwemu. Olunnyo Lw'Omunaana. Yimirira. Nyimiridde. Yasamya akamwako gy'eddoboozi lyo nkikoze. Yogerera abatasobola kweyogerera. Lwanirira abanafu. Taasa abanyigirizibwa. Yogerera abatasobola kweyogerera. That is the mandate of any cleric, of any Christian leader. Era bw'oba togikoze, you are not worth. Oba oli archbishop, you are not worth. Oba oli prophet, you are not worth. Oba oli pastor, oba oli presiding apostle, you are totally not worth. You are totally useless. Kubanga oganye okuyimirira nga abanafu banyigirizibwa, oganye okuyimirira nga batulugunyizibwa, ate ababatulugunya ate boosabira, ababatulugunya boosembeza, ababatulugunya boolya nabo, ababatulugunya kwegamba bowaana. Actually, no be encouraging to even do more evil. Yes. Kubanga wani kyendabye bannaddiini be encouraging bannabyabufuzi n'abantu abalala okukola ebibi okutulugunya abalala ate bawaane. If all the clerics had opened up their mouth for the oppressed, for the voiceless, mukyala yawangadi yandivuddeyo n'ayogera nosensi we. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda. A woman eyasoma ng'atudde ne Shaf Lukwago. Yani Shifra Lukwago. Yes. Bane people change. Nendo za sente zibakyusa. By the way, kyogereko zijukira Crispin Kaheru ng'akyali mu Sseddu nga article zaleeta buli lunaku tumuleeta mawulire naye kati olaba nga people change. People change. And people change. Kyovalaba omuntu asingira ddala obutabeera reliable. You can trust your dog. You can trust your pussycat. Yes. But trusting a human being. Kubanze nkirabye ne bannange betugezezaako okulwana nkirabye wano mwogera n'akugamba birala naye nga in the depth of his heart tegeeza kirala. Actually nenja kikubuuza nenja kukikubuuza mu program eri yasema nenkirabira nti kiki kyotegedde mu bantu bozoolwana nabo olutalo luno. What have you discovered, observed, noga nti this is humanity when it comes to joint effort? Joint effort teriiwo. One, nze nga leader wa cause bwe natandika cause nasinkana challenge nasooka kuvumibwa kwa abantu be nasooka okuteeka ku carpet to expose baali bannaddiini. Then nenfuna abalala bajja okunneegattako. Naye bajja okunneegattako omanye ekintu ekivudde mu oblivion kizze mu limelight. Buli muntu akiraba kati awo nja kulinnya amadaala. Awo ne bajja yagala mu brushing shoulders kamera zikwate dude abantu bamanyi nti naye ali ku cause. Kakati naye nga buli omu alina ebigendererwa ebibye. Waliwo anoonya ettutumu, waliwo anoonyaamu ssente. Simanyi okiraba. Buli omu yalina agenda ye. And that's why we failed. That's why we failed. Kubanga bw'oba onoolwana olutalo weetaaga nga mulina like minds. Okiraba? Museveni yagamba nti bwe yali ali mu lutalo olw'ekiyeekera yalina okukkiriza buli omu ajja amwegatteko. Mwalimu mwami bamuyitanga ni yali bank manager erinnya ndyerabidde. Kakati bank manager oyo yalina girlfriend nga secretary we. Girlfriend yafunanga abantu ne bamuwa ssente baguddewo fictitious companies. Yes. Kati nga ono omuwala bamuwa enjawulo
atwaliyo fayiro oli ayiweko omukono. Kati ono omuwala sente ze yafunanga za kubeera middle woman between ono ayagala sente omufere ne bank manager. Kati bank manager yali kwegamba olwokuba omusajja yali n'omukazi ate nga n'omukyala naye mufumbo. Obudde bwe baakozesanga bwe bwa lanchawa. Lanchawa nti lanchawa sawa 6. Nende ayagala genda kulya ku kyamisana. Kati omuwala nga wamutegera fayiro n'amugamba sooka osayininga tatawaana na kusoma ng'ayiwako sigini kyannene batere bagende bali ekyemisana. Bakirira oba bakiridde mu mase oba bakiridde lanchi si kulya mmere kwegwera buliri. Akati bugenda okukya nga be yawa ssente bonna tebadda. Babanja banka bamuzuula nti abadde abba ssente. Okiraba omanyi yakola yeeyo kyansiko nafuka one of the fighters n'akumawo. Kati oyo Museveni yamwaniriza ne buli omu yali amanyi biziti ono mubbi ono mufere ono abadde mutemu ono abadde bwati. Kyova olaba n'enkwata yaabwe agimanyi be yalwananga nabo. Okiraba buli omu amanyi bw'amukwata. Okiraba kati nange bwentyo that is the challenge I encountered. Kyoke njagala koze bere known ne onaze okunegattako onaze mbagane nti nedda katutambule. Kati along the way mulinawe mutuuka mulimu abajja genuinely for the cause. Mulimu abatuuka naga nti wange ntadde kinali ndowooza si kyeki oba akwataganye nono oba akwataganye n'oli era abaali baagala ssente baazifuna. Okiraba kwegamba ye challenge ya cause nti si buli ajja nti agitegeera. Mulimu ajja gwe tuyita opportunist yengaze alabye ekirina we kimwongera kajja abeerewo for some time bw'atuuka watuuka akuleke. I've encountered those. Okiraba era kyova olaba nti twalemwa okufuna facility mwe tuteeka abaana obbayamba. Teriiwo. And as long as we continue like this tejja kubeerawo. Ekuwana kira mwatandika bangi naye consistency, determination, commitment ekyali ku muntu omu. Bangi bennoonya nowadays be wali nabo sijja kulimba nga bali bati ate ebyo biki it's rare kakati okufuna abantu be wali nabo okuleka ndoza Pastor Martin Sempa gwendabanga era acha standinze najja ku Twitter nasigalanga his nabala bonna bali kubyawe era bakubira for an interview nenga hasiriwo biki nenga olaba kwebuzaabuze nenga atolaba okwata ku kinywe nti tu sustain ndi ono kubanga ffenna tumanyi nti abantu abatambuze ebisiyaga tebali bweru wa Uganda tuli nabo muno ate banene okiraba tebakwatikako emundu bazina balina state patronage okiraba kalwage nanda oyo male ya musobola oyo male ya musobola ninange male ndi single handed. How do you expect me to handle each and everything? Okiraba how nga tewali support temumpereza sente naba inviting nga nembagama mujje wana awaka wembeera bobo yagala kakasa material gwenna come and see it then ulabi mpozi yayima nti teka sente wolaba tabani wasali teka sente wolaba jangu olabe woteka sente naye ati abantu baagala babba kyobolaba nako zino sikyasaasira be babbi era sikyayagala muntu kuntawanya nti ate banfeze bakufezerwa busiru ebbanga lyonna limbadde njogera banga lyonna linyimiridde nga njogera still gwe nosigala nga okyali musiru eyandibadde agamba nti tebajja kwongera kunziba nino ogenda maaso ne bongera ne bakola ki ne bakubba akati abo sikyayagala kati nina ba victims abazadde balina ba victims ab'ebisiyaga bw'obagamba to support the cause tebaagala simanyi okiraba kyokka baagala abaana baabwe bayamba kati bajje mbayambira obwerere nga n'akatabo you're calling them out netted n'omwajja nange njagala okulya njagala okunywa katunda twandibadde tukola program eno nga tuli wano ne girasi z'obutunda teziriwo gwe to omusajja n'oyogerera essaawa 2 weekalakata toyina kyonywedde
ng'obalaba boogerera eddakiika 2 n'ayiwayo amazzi, dakiika 2 n'ayiwayo amazzi. Kakati bwe mbaga temusobola kulaba kintu ng'ekyo, what do you expect me to do? What do you expect me to do? So bwe mba mwagala tulwana olutalo, be ready to support the cause. Bwe mba temwagala kusupportinga the cause, then munveeko kankole kyensobola. Era mmwe ababeera kuno ne muteekako pastor nekino nakyo ki investigating. Bw'oba oyagala tu investigate it, teekamu ssente. Gwe gamba nti pastor nti $1,500,000 zizo investigate that. I'll do it. Kwa tukiyinza tulema. Mulimu abaweze ebuzo nga they are not ordering naye nga bali olaba beetaaga okwanukula bwe yabuuza nti Katonda gwakozesa yani and what is anointing? Kakati mu Old Testament abantu baayitibwanga naye nga akabonero k'okubayita babasiiga amafuta. Baagasiiga Samwiri, baagasiiga Dawudi, baagasiiga Sawulo. Okiraba? Era bwe baali bagasiiga Sawulo nga nabbi Samwiri amusiiga. Kati Samwiri yalinda n'alaba n'aga nti yalinda abaana bava mu nyumba ya gundi ya tata wa Dawudi. Nyagenda okulaba gajja naloza lyeryo. Oyo si yeye, lyeryo si yeye. Kati n'atuuka ku point ka Dawudi ne kajja. Naga nti kano kayinza okubanga keko kakasigaddeyo tekasoboka. Ono mutabani wa Jese ono kano kanaasobola mukajiwa nti eri mukulunda ndiga ko Katonda nti sebo Samwiri yoyo nze situnuulira mbala ya muntu, ntunuulira mutima gwe. I look at the heart. So nolekyo n'abalala abambuza nti male tolina kanisa. Katonda takulonda lwa kanisa, atunuulira mutima. Yantunuulira n'alaba ng'omutima gwe gujja kukola kyenkola era nannonda nampita. Now anointing mu ndagaano enkadde kwali akabonero kaali kakusiiga mafuta. Mu New Testament mu Luke 4:18 tulaba anointing empya ejja etya. Yesu yagenda ku batirizo ku Jordan. Yokaana omubatiza n'amukwata n'amunyika. Omwoyo omutukuvu n'ajja ku ye ng'alinga ejjuba. Eddoboozi ne lyogera nti oyo ye mwana wange gwe nsanyukira. Bwe limala okwogera, Yesu n'ayogera nti omwoyo wa Mukama ali ku nze. The Spirit of the Lord is upon me. Because he has anointed me, kubanga nfuseeko amafuta, to preach good news to the poor, okubulira abava abawulira amalungi, okuzibula abazibe b'amaaso, okuta abasibe n'okulangirira ekiseera kituse Mukama alokola abantu be oba nnula abantu be. That is Luke 4:18. Tulaba nti anointing this time, olabaawo anointing tekwali kufukako mafuta, wabula Yesu bwe yabatizibwa omwoyo omutukuvu n'ajja ku ye. Era bw'amala okujja ku ye, olwo yali ali anointed. Nga tali anointed by mafuta, niye ali anointed by the Spirit. Tubuuke. Bwe tugenda mu John chapter 14:15 ne 16, Yesu ng'ayogera ku binaabaawo ng'agenda yagamba siribalekanga bamulekwa, naye ndibalekera omwoyo omutukuvu, oyo yalibeera nammwe emirembe gyonna. What happens? Omuntu afuna atya omwoyo omutukuvu? Yesu bwe yabatizibwa yafuna omwoyo omutukuvu. Christian bw'okkiriza Yesu Kristo n'abeera omulokozi wo, n'abeera omukulembeze wo, tofuna Yesu yokka, n'omwoyo eyamu anointing omufuna. Kitegeeza naawe oli anointed, naawe ofukiddwako amafuta. Si gano ge bakusulize, si olive oil gwe babaguza emitwalo n'emitwalo n'obukadde. Naye by virtue of the fact that you've accepted Christ as Savior, kitegeeza you are anointed by the Spirit. Museveni bwe bamukwasa omuggo n'ekisumuluzo ne bendera, kitegeeza ali
ako ke kabonero nti kati ye president ne ssemateeka bwe baba tebabimukwasizza tabeera simanyi okiraba ebigambo byonna bisobola okwogera naye ako ke kabonero kane Christian kasitobera Christ actually kyovola banga bano abagamba touch not God's anointed quoting out of context era waliwo yakyogereko naga nti tokwatako yafukibwako amafuta nti pastor Kayanja gwogerako yafukibwako amafuta ali anointed nti teetaaga kwogerwako anti oyo yekasasira abantu gwe batategeera eyafukibwako amafuta akwatibwako eyafukibwako amafuta. The anointed is touched by the anointed. Let me give you a biblical example. Saul was anointed okubeera omukulembeze w'Abayisirayiri. Naye bwe yayonoona n'asobya Mukama n'amuggyako omwoyo gwe. Okitegedde? Mukama n'amuggyako ki? N'asigala nga kabaka. Omwoyo omubi n'atandika omutawaanya n'ayagala okutta David. Simanyi okiraba. N'ayagala n'okutta ki? David. Naye David bwe yali mugundi mu mpuku Engedi ne zireeta Sawulo. Bwe zireeta Sawulo omusajja we n'amugamba wange Katonda wuyo agabudde omulabe wo mu mikono gyo mutte olutalo nalwo luggwe. Dawudi yasala busazi ku kirenge kya Sawulo nadde nambuza Sawulo ngiganyiza ki? Nze nkukunyi, nze mpologoma enfu. Actually Dawudi yagamba musajja we nti I cannot touch God's anointed. Naye tekyamugaana kumugamba nti oli musiru. Oyinza otya okuyigga empologoma enfu n'oleeta eggi lyonna likuba ensiri oba akaswera. Kitegeeza nti Dawudi yavuma Sawulo ne sekuvuma yonna. Omuntu okugamba naye otegeera oli tutya eggi eryo lyonna liyigga empologoma enfu. Oyinza otya okunjigga ngaayi okuyigga nze Dawudi enswera obuswera onjigge naye ng'oleese magye. Actually eyafukibwako by the way omuntu ali anointed bw'abeera reproached tazza muliro. Bw'abeera reproached abeera humbled. Omwoyo amugamba no wadde nakuvaako you are in the wrong kyuka weenenye. Era tulaba nga Sawulo yagamba Dawudi nsonyiwa nsaasira era teyamukwatako. Sawulo teyakwata jje kutta Dawudi. That's an anointed. Now bwe tugenda mu 2 Samuel chapter 11 ne 12 Dawudi yeza muka Uriya nga Uriya ali ku lutalo n'atakoma ku ekyo bw'alaba nti Basheba ali lubuto n'asalawo apange bamutte batte n'asalawo Uriya akomewo okuva mu ddwaniro amusindika eka yegatte ne mukazi we bamusiba olubuto. Uriya bw'akomawo Dawudi amugamba ddayo ewuwo owummuleko. Onamugamba mukama wange kyekinziza nti nze sobola genda kwebaka na mukyala wange nga bannange bakekeza nnyago. Sijja genda yasulaawo nenkeera n'amutamiza era n'asulaawo. Lunaku olwokusatu Dawudi n'agaa nti ono tajja genda kwegatta na mukazi we kati ekintu eki kumutta. Era bw'ati amuwandiikira ebbaluwa agizzeeyo agikwasa Jowabu eyali kamanda. Jowabu bw'asoma ebbaluwa yali Abuna emugamba nti bw'ofuna ebbaluwa eno omusajja ono Uriya musindike ennyago wezikekerera ennyo where it is hot. Kati nga bw'olaba musindike mu Gaza kati gwe musindike mu Gaza bajja mukubirayo ekikompola bw'amala okufa ntumira. And that's what the commander did. Uriya bw'atyo n'afiira ku front line naye nga yali very honest. Dawudi bw'amanya nti Uriya bamusse naddira Basheba n'amusembeza. Kati olwo ayamba ng'ayamba namwandu. Simanyi okiraba. Katonda kwe kumutumira nga Uriya amaze okuzaala Katonda amutumira nabbi Nathan. Nathan bwe yatuuka wali Dawudi n'amugamba ssebo kabaka nti waliwo omusajja mu bwakabaka bwo, omusajja mugagga muvundu alina ebisibo bingi eby'endiga n'ente n'ebirala naye abadde ne muliraanwa we omwavu ng'alina akaligaaka ng'akatwala nga mukwano gwe
naye omugagga ono obutaba na kisa bwe yakyazizza abagenyi mufo ky'okusala ku ndiga z'alina yaddidde kaliga ka muliraanwa we n'akasala. Teyakomye ku ekyo muliraanwa we kuba yatidde nti muliraanwa we ajja kumanya naye n'amutta. Dawudi n'abuubuuka ali ludda woyo tisaba mu bwakabaka ali mu bakabaka bange nti alina kufa. Tikiddemu nti alina kufa. I've mandated alina kufa. He has to die. Dawudi agamba Nathani nabbi amubuulira omusajja oyo bamutte. Nathani amugamba ssebo ye ggwe kabaka. Abakazi ab'omunsi muno mwonna babo yamugamba nti Katonda yakuwa baka mukamaawo Sawulo ne bafuuka bakyala bo n'akuwa n'abalala ne bwe wandibadde oyagala yandikwongeddeko naye n'okola ekivve n'oyagala mukaamu kisajjawo Uriya n'otokoma ku ekyo Uriya n'omutta. N'olwekyo ssebo kabaka ng'obusungu bwo bubuuse n'olagira ttibwe bwetyo Katonda obwebwo bubuuse agambye olina kufa. Dawudi olw'okuba yali anointed yafukibwako amafuta alimu omwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda amulimu ya provokinga remorse. Remorse kitegeeze ki? Ti osobola okukola ekintu nga weewaga bw'onenyezebwa teweewaga owulira okulumirizibwa n'otegeera ensobi yo n'ogamba nti nsonyiwa. And you know what David did? Awo Bayibuli etugamba genda osome Psalm 51 Zabuli ya 5 onsaasire ayi Mukama mu kwonoona mmange mwe yamuzaalira. Eyo ye masterpiece of repentance. Omuntu eyafukibwako amafuta bw'abeera reproached, bw'abeera reprimanded, bw'abeera rebuked, ne bw'awaayirizibwa tagenda taleeta magi, takwata baana baggalira nti mwono n'erinnya lyange linnya ki ly'olina. Olwo erya Yesu erivumaganyizibwa buli lunaku, erya Katonda erivumaganyizibwa buli lunaku. Ababbi baki si balokole? Abasiyezi baki si balokole? Baani abeesittaza abandi badde bakkiriza Kristo si balokole? Si bakirisitu, si bafaaza, si baburaza, si bareverandi, si bakibishopu, si bannabbi. Kubanga bakoze ebyesittaza tebawulira na bulumi tibye bakola byesittaza abalala. Omuntu yenna ng'ali anointed bw'abeera reproached tagenda wa Museveni, takubira Museveni mbadde nsaba onkwatire male ne Sempa ne Kyazze bagamba nti ndi ebisiyaga. Ekyo si kyakola. Akakuma vivi naga Mukama kanenenye Mukama nsaasira. Atali ka anointing ayogera bw'ati. It's good they've touched me. We are going to go after their ministries, after themselves, after their families, after their money, after their partners, after their ministries. We are going after them. Simanyi okiraba. Oyo tali anointed. Eyali anointed takuumibwa magi. That's not an anointing. Olwe yakuyita abaali luddawa. Wamala ondabye myaka emeka. Tell me if you ever lwe bakuba essasi niriita mu bbaati nirigwa mu nnyumba. Essasi sajja nalyo ku TV. Walaba bankwata. Nagamba yagala okujja okunkwata ajja nkwate. Naye bayinza batya? Bobi Wine yeesimbyewo bamukutte. Kati ate bakuba amasasi abantu bafudde. Ndoza tewali amanyi namba y'abantu yafa. Nga UPDF ne police bakubye abantu mu 2021. Nze nawona okufa sasi nalitereka. Ndirina. It's a souvenir. Nawone sasi. What are you talking? Bali kubira wali Wambogo nerijja nirigwa munyu niribotula ekituli kyange mbati. N'ekituli mu bati nakirekawo. Kati gwe jangu nkwate ndi malali ne sasi lyebakuba mu nnyumba ye. Nkubuuza ani yali kuba mu nnyumba yange. Ekituli kikyo. Because I'm anointed. Omuntu ala anointed tatitira.
Ali anointed is able to tell the king nti kabaka toyambadde. You are not dressed. Tawana muwane. Nathan we yagende wa Daudi tiyasisiriza musisirize. He rebuked him, he reproached him. Namubulira the truth about him. Abali anointed we bandigenze wa Museveni bandi mubulide ntoyambadde. Bandi mugambye nti abakugamba nti ebintu biri bulungi bakulimba. People are crying, the economy is down. Bantu bafirwa property, abantu babatunda. Nze njogedde n'abantu bangi wammala. Abantu abali mu kagwa k'okwetta bangi. Abantu abatabuka emitwe bangi lwa economy. Lwa economy. Ne bano bannaffe basaba amamotoka. Ebintu biri bulungi, embuto ziri eno n'obubina buli eno, ne gaasi bagaasinga. They don't even mind about the populace. Ombuziza ali anointed yani. Bwe tugenda mu New Testament, eri nkugyeyo mu Old Testament, Yesu olabye bwe yali anointed. Mu New Testament buli muntu yenna akkiriza Kristo ali anointed. If unanointed tateekwa kubeera touched, then kitegeeza ne bannaddiini bakola ensobi okuriprochinga abantu ate abaafukibwako amafuta. Kubanga in the New Testament buli muntu yenna akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we abeera anointed. Ekitegeeza nti abakatuliki bali anointed, abanglican bali anointed, abapentekote bali anointed, abaorthodox bali anointed, ababaptists bali anointed, Seventh Day Adventist bali anointed. Buli muntu yenna akkiriza Kristo nti mulokozi ali anointed. Now kakati bwe kiba nti eyafukibwako amafuta takwatibwako, kambuuze mwe bannaddiini, muyinza mutya okuyimirira emimbali mbituuti ne mutandika okwogera ku babbi? Kubanga mu mbasiizo gamwe mulimu ababbi. Lwaki musonge ennwe mubajja ewammwe nti mubabuulira ng'ate nabo bakkiriza Yesu? Ekibaleeta nti bakkiriza Yesu kitegeeza tebateekwa kukwatibwako. Bwe muba mugamba nti yakwatifukibwako amafuta takwatibwako, kitegeeza nti muli bakyamu okwogera nga musonga ennwe kwabo be mukulembera. Ne bwe kiba nti eyafukibwako amafuta akwatibwako eyafukibwako amafuta, then muli batuufu. Nolwekyo nze nafukibwako amafuta, kyova olaba abaafukibwako amafuta oba ani, I don't mind, oba papa oba cardinal oba bishop oba akibishop oba gwe noboga nti oyo pastor Bisiyaga, I don't mind. Katonda takkiriza Bisiyaga. Kati mugamba oti omusajja buli seera abeera nampanka eno regime nejja eyo ne bagikwata ne bagiteeka eruzira, regime endala nejja ne bagikwata ne bagiteeka regime, era mwe ne mugenda maaso nga mukkiriza nti omusajja zipu yeetesiba ng'ate obusajja bwe busibira mu bubira bw'abantu, nti era musajja wa Katonda yafukibwako amafuta. Stupid you are. Waliwo yabuuziza ekibuuzo ekinene, lwaki abaana bagenda nga mu basumba baali tebamanyi makooti gye gaali oba baali tebamanyi kooti? Oh, that's a very, very wonderful question. Lwaki bajjanga eri mmwe? Number one, abantu abaasooka okuvaayo okuyimirira okuwa abantu bano courage nabo baveeyo baali basumba, tezaali kooti. Bwe bagendanga ku poliisi nga babakwata nga babaggalira, ojjukira omuvubuka Julius Lukyamuzi bamukwata bamuggalidde, pastor Kitaka yamuli Bisiyaga, ekyenda kivuddeyo. Namuti byamugamba bagenda kukulongoseza South Africa, tugenda kufunira passport, bamufunira identity card ya Kyambogo University, musete kyo yali ndoza NTC, sijjukira ba yali efuze university. Bwe bagimufunira training college, ndowooza bwe bagimufunira ate ne bamulopa ku police Kira Road ti ayina identity card ey'Ekyambogo gye yafuna makuba abatwamu, kuba yali asula side eyo. Bamukwata, bamutwala mu kooti, bamutusiza mu chamber za mulamuzi, ataddeko biwiigi, ne bamugamba omusango bwagukkiriza kiwedde. Bamusomera omusango, within 2 minutes guwedde, bamusindisa eruzira. Eruzira gye bamujja ne bamutwala Rimi Farm Prison, ogimanyi eri side zeeyo mu Western. Julius Lukyamuzi, by the way, yampereza message, owatujje
singa tubadde n'obusobozi twandigenze waabwe ali kakuuto ne tukola documentary kuba ayagala to document his life and his story. Yankubira ayagala to document his story. Recent pastor materials zange zonna zino ze mbadde njagala nga sinaba kufa. Story yange ebeere documented. At least emanyibwe omusajja yandi ebisiyaga sikulimba. I helped that boy naye ng'omulaba akaaba maziga bulumi. Akati nkwata tugenda bwatuka Erimi Farm Prison. He was a teenager. Bamwetisanga emirambo gy'abasibe abafudde. He was so traumatized when amusangira. Actually yali anoonya bomu agyesibeko agende mu Liberty Worship Center agyetulisize ku Musumba Kitaka eyamuli ebisiyaga nga bonna weebali. Yaŋŋamba nti waakiri nfe oba nfaana abantu bameka mu kanisa oba nena mutebi wali I don't mind. Era yaŋŋamba nti singa tovuddeeyo nze mbadde nnoonya bomu. That's what I've gone through. Story yonna actually njirina mu katabo kange. Kese ey'okubiri ya Emma Magala. Emma yankubira ndi ku beati n'akamaliriza show ng'akaaba n'agamba sita singa tovuddeeyo nze nnoonya bomu njagala kugyetulisizaako ne mbuuza ki nti Omusumba Kitaka yandi ebisiyaga. Ne mugamba can we meet? Era tusingana. That was 2006. Kwa mu mbiri wemba. Emma Magala bwajja. It was April. Ne ntunulira Emma yambulira story ye. Pastor Kitaka yamuli ebisiyaga. Ekyenda ne kivaayo. Abaali ku ssomero yakizangayo. Abaali ku ssomero n'afuna total rectal prolapse. Ekyenda ne kiviirayo ddala. Kati ne kiremu okuddayo. Ne n'akaaba headmaster n'akola entegeka ne bamuzeeka ne bamutwala Mengo Hospital. Dr. Sebuliba gende Mengo Hospital labe Dr. Sebuliba ne Dr. Kalibala be bamulongoza ne medical evidence yenjirina. Ne bamusalako ekyenda ekyo okugyayo that rectal prolapse ne hemorrhoid eyali ezimbye nayo ne bagisalayo. N'aba nti takyasobola kulya bikaluba kubanga baddamu ne bamutunga. Kakati ekyewuunyisa era ekiruma nti bwe yagenda ku poliisi okuloopa kwa baafuna ababayambako bwe yagenda ku poliisi okuloopa Road Kampala Kitaka n'asasula poliisi n'aleeta stepmother wa Emma Magala n'agamba ku statement ye nti ono omwana yava ku muti n'agwa ekiti ne kimufumita emabega ekyenda ne kivaayo tebamulyanga bisiyaga awolereze Kitaka. Omwana ne bamukwata. Omwana n'adduka kuno n'agenda e Tanzania n'agenda e Kenya kati akomawo ng'atandise okumpulya n'agamba kuba n'eri gy'agenda talina kyakola talina gw'amanyiyo asula ku street kukomawo. I met Emma Magala. I cried. Lumu yaŋŋamba Emma. Pawula Lorenzo jukira statement ya Emma. It's fools. Abawoza bye batamanyi kubanga abaana bayise mu bulumi and whenever simanyi lwaki abantu baagala nnyo okunzijukiza abaana balina pain. Nina omwana gwe natwala ewa Butime. Si wa Butime. Matia Kasaija. Misere kye yali Minister of State for Internal Affairs. Omwana oyo baamutema ebijambiya kiweweesi yamulya. Alina amusindikira ab'ebijambiya ne bamutema ng'ayagala okwerwanako. Atandise okwogera. Yajja gyendi yenna nkovu zimwetoolodde. N'aŋŋamba tusobola okufuna nze njagala kutta batte. Ne mugamba nedda tukikola. Ne mutwala ewa Minister Matia Kasaija. Twalinze. Minister Mululi Mukasa ne Matia Kasaija n'abaana abo. Omwana n'aganze nze Honorable Minister njagala nyingira amagye nfune emmundu kuba bano abantu batutamye ne batulya ebisiyaga ate ne batukosa. Era bwe mpulira abantu ababuuza rubbish bw'atyo nina Kasolo Sulaiman wamu interview nga wano musanga poliisi gye yagenda okuloopa ate yakwata mukwate ne bamuggulako nti awadde poliisi amawulire ag'obulimba. Can you believe? Then it's actually simanyi oba ani oyo naye sijja muvuma kamuleke kuba yentegeerayo. Abaana bajja gye tuli kuba they trust
tusobola okuyimirira nabo. They trust nabo baagala abantu be balina mu confidence. So young people come to me kubanga nsobola okuyimirira. Police ekwata bakwata. Nzijukira munamawulire munnammwe gundi yani ye mwerabidde yabeeranga ku Sapienza John Ssentongo bwe yavaayo okulwanirira omwana Father Kizeeyo gwe yali ebisiyaga. Ssentongo teyasibira ku police ekatwe ate nga n'omwana naye bamunoonya sinze nagenda ne mujjayo. So you people have sense. Ye kamuzimu abeesiga police eyali adumira police mu Makerere University yasibira Canada muli wa bisiyaga. Kati okakaso otya nti gwogenze okuloopera keesi si muli wa bisiyaga. So mababuza yes abaana bajja gye tuli bajja mbasumba kubanga omusumba ndooza ye muntu eyandibadde ayanguyirwa ne bamasheke munaddiini esooka yasobola okuyimirira n'aga nedda temukwata mwana ono. Abalala basobola okubitrainga abaana bajja gye tuli kuba balowooza nti bannaddiini bali honest bajja kusobola obbayamba systems nga tezibayamba. And that's why I stood. Nze sirina gwe mpayiza Kayanja simwayiriza kulya bisiyaga abirya yakyo obula mbagambe nti ka Museveni yave nze esala yange gyensaba Museveni yave mu buyinza oba mujjako bujja oba afa bufi naye nga tufune change kubanga abamenyi b'amateeka bamwekweseemu nga n'omukubo ye Kayanja. Buli avaayo nti alwane buli avaayo nti alope buli avaayo abagenze ku poliisi olaba gye baggweredde kesi ze twatwala ku poliisi walaba gye zaakoma. Bana babakute babakyusiza statements ku gunpoint kale babana abatunka ne Kayanja mu kooti babakwata tebabakkiriza kweyimirira. Oh, that is it's an abuse of the justice system. Aina abalamuzi nabo bakimanyi naye nabo batya nti ono munne wa Museveni. Museveni ya appointing authority yasiba yasumulula ya appointing abalamuzi. Kati ate gwobeera mukwano gwa president ate n'otya. Kayindo Tafire bwe yajja ye emmundu balinawo bamuwawabira. Ogwo gwe mugaso gw'okubeera okumpi ne president. Kyova olaba buli muntu oba buli munaku yandisemberedde president naye tekisoboka. It's for the chosen and privileged few. Kyova olaba nga mbagamba nti guno omulembe gw'abaani. For the chosen few. Bw'oba mubbi ng'osiyaga weekukutirize ku mulembe ogw'abali mu buyinza. Ekyo kyegundi that is it and I say it, I don't miss my words. Buli criminal awagira government kati ogenda omuloope ofune ki era gwe gwe bajja okutulugunya. That's why young people victims have been coming to me. Sirina gwe mpita sirina gwe mpa sente. I don't have that capacity. Singa nalina sente zandi bagambye kunyamba kufulumya akatabo ate nga manyi nti bwe kanaafuluma nsobola okukakola mu sente. So sina sente zigula bantu tibajji wano bantuukirira and every now and then nina be naakamalizo okurehabilitate nga bazzeeyo every now and then bajja. Lwaki bajja gyendi? Even schools refer victims to me. Why do they refer victims to me? Kuba bamanyi nti kyenkola nkitegeera and I do it with a passion. Ukiraba? So ekyo kibuzo sikizeemu kikyo oyagala nyongereko. Actually bannaddiini abeefuulira abazze ne baloopa mukola ensobi Katonda jjabba kuba balaayi egeye ne balindiridde temugenda kuyingira ggulu naka oba mwambala majolobera oba mukola ki ne musirika nga bannaddiini bannammwe bali ebisiyaga ne mutavaayo nakuba na ddoboozi ne mbeera ba hypocrites mumanya amazima mugasirikidde ne mutuula nabo nti kubanga alayira ne reverend wammwe naye waali gwe mubatiza ekya reverend ne mutuula actually Paulo yagamba yali awandikira oba ba Corinthians n'abagamba nabawandiikira obuteetabanga nababi basiyazi bamala nali sitegeeza beebweru nali ntegeeza omuntu yenna eyeeyita ow'oluganda a brethren omukkiriza ayambala eggandula akwata bayibuli ayimirira emimbali agamba nti ansinza ngoberera eyeeyita ow'oluganda naye n'akola bino
so banadini bandibadde bakole goli ebisiyaga tuviire gotta abantu tuviire gwe otambula n'emmundu tuviire naye guno omulembe kyobola banze nsalawo to live my lonely life. I don't mix up for the sake of popularity. I would rather live alone and die alone than mix up nembera nange corrupted. Kubanga bo mixing up tojja kukkiriza nti abasajja bali ebisiyaga ne bawagira president n'abagamba nti kambataase. Okiraba tojja kukkiriza nti omusajja bwabba eri ssente nga bamugamba nti kuzobye tuweeko ng'abawa tikatukusabira omukisa oddemu bbe. Ebyo bye biriwo. Abasajja abasabira ababbi bagende babbe baleete, abasabira abatulugunya bagende bongere okutulugunya baleete, abasabira basiyaga challenge eriwo nti ono asiyaga, ono mubbi, ono mutemu emabega weeriyo basse n'ebirala. That's why clerics I think emimwa gyabwe emisibe naye ndowooza kyekiseera ekyovola ba constituency yange y'abannaddiini yo njagikuba. I'll not miss my words and I'll stand. Nolikyo kanjogere kino bw'oba oli eyo nga wakosebwa come oluggi luggula ewange naye tojja kuŋŋamba nti banzibye munaddiini yanzibye kuba mbagambye nti babbi. Saagala kujja kuŋŋamba nti yanzibye obukadde 5 nti ate njagala kunnyamba. Ate nammwe mbakooye nonkubira musumba mulimu n'abankubira musumba baagala mbayambe naye ate nange sizirina n'omugamba nti agenda kewa omusumba wo yani nti ye bujingo n'omugamba nti agenda akuyambe at least atole ku kimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo asobole okuyamba kuba ekimu eky'ekkumi kyaba masikiini kyabatalina we basula kyabamulekwa kyabannamwanda batasobola kwetuusaako byabwe naawe genda okulifayinga mu kategori eyo kuba kati oli kateeyamba ti ate tatuukikako timukubira essimu ti ate tosobola mufuna ku ssimu muyambya konze kati oyo abeera atya omusumbawo kubanga gwe tuyita omusumba bw'osoma Zabbuli ya 23 Mukama ye musumba wange. Lwaki Dawudi yayita Katonda omusumba we? Alina experience, personal experience. Dawudi yali mulunzi wa ndiga ng'endiga ze bwe zibanga ennyonta eziruma amanya, bwe ziba njala yeziruma amanya, bwe ziba ndwadde amanya, bwe ziba zikooye amanya, bwe ziba zirina ekizikanze amanya, era ng'ayimirira nazo. Azitwala ku mabbali ag'amazzi amateefu ne zinywa, azitwala mu ddundiro ery'omuddo omuto ne zirya ne zikkuta, bwe ziba zikooye azitwala mu kisiikirize ne ziwummula, bwe ziba zirwadde obuliga abwetikka n'akatambuza. Nga zirumbiddwa yalina ebintu ebi, yalinanga omuggo, yalinanga n'oluga, rod ne staff. Omuggo gwakolanga ki? Kukuba mpologoma, kukuba kino, kukuba kiri. Ate oluga kugolola ndiga, totambulira edduka deno. Oluga kuba luba flexible, luba lutono. Omuggo yakwatanga mbukuuli, actually staff ye mbukuuli. Okiraba ng'akwata embukuuli ajeetika wano kukuba nsolo zirumbye, naye ng'oluga lwe lugolola endiga ze. Kyobola nti Dawudi bwe yawandika Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okiraba, he leads me in green pastures, he takes me beside still waters, he restores my soul, he leads me in paths of righteousness for his name's sake. Yea, even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me, your rod and your staff comfort me. Dawudi ng'endiga ze bwe zibeera bwali zibeera comfortable. Zibeera ki? Comfortable. Empologoma bwe zijja azitaasa, enjala ng'eziruma, that is the shepherd. Okiraba? Kakati omusumba yenna yandibadde afaayo ku ndiga ze, si kuzirinda kumuleetera ssente ku Sunday oba mu evening prayer oba morning glory oba mu lunch hour oba bajira thanksgiving oba byonna bye bakuriyetinzeewo oba mbwa oba mmese oba kappa. That's not a shepherd. That is a hireling.
ate hiring aba mukozi wa mpeera ate wano kati mu lulimi oluzungu kye twazuula kuba tebakyakolera bukolezi mpeera naye basuubuzi. They are religious merchants. Religious merchant are totally different from a pastor, from a shepherd. Kwa religious merchant yatunulira magoba. Yes. Wamala nojja wona anti kakati oyo wamala nja mujjamu akakadde mulwadde ndi mulwadde wa kiwasirimu ja wamala nti ekiganyo kuona kakati omanyi oliko ebikolimo nyumba wagizima mu kkubo lya misambwa gitunde sente ozirete nsabire tezidda abaagala visa miliyoni emwemu so nga si konsula. That is the thuggery we see today. Abantu kati kiki baagala kuwulira ku bujulizi buwona tuleeta abasezi abataliiyo nagenda eri n'apanga abasezi kakande n'abalita tebabeerangako basezi naye abawadde kakadde oba mitwalo 10 bajje beefuula abasezi. Walaba bwe namulemesa ekyokupanga obujulizi muno kati aleeta banna Kenya, aleeta simanyi baki ba Congo kuba bamanyi nti sirina busobozi bugenda Congo na Kenya Zimbabwe eyo ku investigating kubajjayo kujja kumufulula. So these are ruthless fraudsters. Nakuzinabawa apo ne bawonerawo. Wamala gwe nawe okkiriza nti ebyo biri zinali namba 2 emyaka egi. Actually kakandi yeetaga let me tell you abamu ku bantu abeetaaga eruzira abamu ku bantu abeetaaga eruzira mbakumenyere Kayanja namba 1 kakande namba 2 kakande ferefere kyobola ba military be bamukuma ani amuwa military Museveni. Kakati nze ngamba iki bwe ngamba nti nsaba Museveni aveeko oba afe oba ki mbeera mu kyamu abagezaako okudduka naye emisinde mu kyaki baggwa ye atambula batamuzi n'abasooka ku finish. Abo bonna bali paid bana Uganda singa mwalimu kambuze ekibuuzo where were they during COVID? Ate n'abantu nabo basiru era kyobola abantu ngenda ne ngamba nti ndowooza oba nje ensirike na service gye yakola omwaka ogwedde mu December ya $5,500 njijjukira ne kansuke mbuze wamala obwongo bwo bukola bulungi nnyo. COVID tetwali fenna. Where were the miracle maestros, miracle workers? Bali luddawo kati abakola ebyamagero bali luddawo. Kasita Museveni yalagira lockdown yonna bonna ng'ensi eringa etebeeramu nga muko bannabbi bakola byamagero naye kati ebyamagero bibwatuka nga mberenge n'ensekerera abasirusiru. Singa abantu mwe mwali mutegeera singa mwabayinga dda into the cause tyowaye tukoze tutya okuyamba male ayongera otugula obwongo ye ani amusabira kwanza enyimirire bano basiyazi bano bafere bano and I stand even nga government tenjagala era nyimiridde simanyi okiraba entulugunyiza naye nenkola ki nenyimirira kubanga worst enemy waffe mu lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga tebabadde ate basiyazi ebadde government kwa yeyeekobanye n'abasiyazi ate ngaewuddisa abantu nti teyagala bisiyaga sakati omunanfuusi ng'otyo oyo omuyita oti era nze bwe ndaba abantu abagamba nti Museveni ne mukyala we ne ttiimu yaabwe balwanyisa ebisiyaga batunuulira ne mbasekerera ne mbagamba bishop mu nnyumba muli kitegeera oluvannyuma nze mbagambye nsabe COVID akomewo. Tuleke ssebo tulabe bannabbi abo gye bali. Museveni alina mikwano gye bonna basabe mundu ennene nnyo yalwala COVID walabayo agenda yamusabireko wawulirako agamba bonna badde eno kukengebeteza era Museveni tumusabira ani ataasaba amira nabo n'alaba bakafiri namba emu kasane bagenda mu national prayer breakfast buli lwabeera ne bannaddiini alaba bakafiri abayita bannaddiini just kubakwenya bamutambulize programu ze naye alaba abakafiri bannambeji bannanfuusi bannambeji ye Museveni kyobola era addaawo n'abaga nze nalokokako nembita omuntu okugamba ekyo aba akugamba ki aba ategeeza ki aba ategeeza nti what you're talking I don't believe in wadde mumpisa okujja yadde nga alina bishop munju wadde nina bishop munju bishop okay namuleka akola ebibye muwala wange tulabe
Naye I don't believe in what you're doing. Mukyala wange naye wuuyo naye but I don't believe in what you're doing. Ye kambuuze. Temugamba nti ate Museveni mwogeredde nnyo. Naye alina okutegeera nti mu nsi mulimu abalina obwongo. So sikulowooza nti buli omu musiru oba mujega. Aba bamuyita Archbishop akanti kati bamuyise Reverend ne banamutu badantera mutuuma Archbishop. Naye nga gwe bayita Reverend takkiriza bye bakkiriza. Ekyo kyekyewuunyisa. Kati weebuuze who is fooling who? Banadini be bafuulinga Museveni, ye abafuulinga bwe bamuyita Reverend nakkiriza ne bamuyita ku mikolo gyabwe nakkiriza. Who is fooling who? Nze ndi munnaddiini njogera nga munnaddiini ate mbategeeza amazima agakaawa. Abantu bali bubi. Uganda y'enkya